Yes, tolabye bubi kyolabye kyekyo wabula kankikuddiremu okakase poliisi yammwe. Ebyo byonna bituusibwa ku bannayuganda kyokka ate bwe bavaawo ne boogera na bino. Tukyali mu ggwanga nga minisita atuula ku TV n'akakasanga mu ddwaliro omuli eddagala ye balwala n'agenda eyindiya lwaki tojja ne bakuwa kweri mu Uganda minisita agamba atuula ku Uganda mulimu amalwaliro n'agamba mu maggwanga mulimu amalwaliro mulimu n'eddagala tuyireeta bw'alwala n'agenda eyindiya lwaki tojja ekirudde. Yenna alowooza nti bano banne era oyo alowooza nti bamuwa akasente avumirire enkyukakyuka olwo ng'abeegaseeko. Njagala olabe bino era obijjukire. Talina kyatugambe no bulletproof. Agambye ki? Sia. Bulletproof goba olina omuzinda oba olina emmundu jangu okube. Principal enjawulo gyensinza principal lwamugamba agireete kolole ye tugigezese yagaana naye yange oba olina emmundu kuba. Abintu wana ate ngitadde Kenya. Kuba leeta emmundu yo gezesa womala ogende sijja nakubuuza bibuuzo. I Lord. I wonder. Mwenna abaagala Uganda empya Mukama Katonda abampeere omukisa kyennyinza okubeera nga mbagamba musibyeyo mutya nno mikwano gyange batugoberera era mwasuzeyo mutya nno okusinziira ku nsi gy'oli n'obudde bw'oliko. Nze Eke Master atudde emabega w'omuzindaalo okubuulya ate olwaleero bwe tuluwunzise. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaze okubeera ng'akomawo mu ggwanga lyattu erya Uganda era ono akomyewo bulungi nnyo ayaniriziddwa Maama Babi Etungo ku kisaawe ampuliriza ekyennyonyi Entebbe kakati nno ono avudde mu ggwanga erya Morocco wali eri mukwano gwange mu summit eyabadde emenya n'emiti era eno eyaviiriddeko abasajja mu ggwanga Uganda okubeera ng'empale ze bakankana bwe balabye nga Mwami Kyagulanyi bamu introducinze nga pulezidenti wali eri mu ggwanga erya Morocco. Bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange atugoberera saagala weerabire akalulu akaali ekawempe kaazala ebintu bingi nnyo era kaayongera okuba ebituli mu bitongole ebyenjawulo okuviira ddala ku kitongole ekikwasaganya ebyokulonda oba giyite Electoral Commission. Kakati nno gw'olaba wano ye musajja amanyiddwa nga akulira akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga Uganda amanyiddwa nga Engineer Byabakama wabula ono yakyazibwa ku TV gye buvuddeko n'abako ebigambo bye yayogera era ng'ono yabyolekeza omulamuzi eyasala omusango ogwa Alhaji Kanso Elias Lwimbazi Nalukoola. Kakati jjukira nti ono omusango mu kooti baagusala ne bagamba nti ne Electoral Commission gwali gugisinze era nga bagamba mbu yalangirira omuntu ono mu bukyamu. Kati omusajja ono yabadde ku TV n'abaako ebigambo bye yayogedde wabula nga bye yayogedde byankutteko nnyo nga nawe munnankyukakyuka bw'ogenda okuwulira bigambo bino bwe bigenda okubeera nga bikukwatako. Jjukira nti ensi yaffe tulina okubeera nga tugibeereramu okubeera nga tufuna ebyo bye twagala ebituufu okubeera nga tujjawo ebyo bye tulaba nga bikyamu ebigenda mu maaso. Mwalabye omusajja n'omukazi abaakubiddwa mbu bomu ampuliriza eyabatidde wabula nga bano baadde Bannayuganda era twabafiiriddwa wabula nga waliwo akatambi ate kenfunye akalala sigenda kukazannya kati wabula olunaku olw'enkya nkwegayiridde beera bulindala vidiyo yaffe gye tugenda okusooka okubeera nga tulaba. Ngenda kukulaga abasajja bano engeri gye baapanzemu ekintu kino gye baasimbyemu bomu gye baagibwatudde ani yagibwatudde wabaddewo baani. Kakati ate oluvannyuma abasajja ne bakugamba mbu yabadde ku pikipiki eyabadde agyesibye mbu ne yeetulisa ate abalala nga bagamba mbu baamukubye masasi. Kati bino byonna mu bujulizi bwe tufunye akatambi ke tufunye olunaku olw'enkya ampuliriza ke tugenda okukeera nako ogenda kutya abasajja bano wabula kyolina okubeera nga omanya bano abasajja tebaagala nsi yaabwe oba si Bannayuganda tewali amanyi. Vidiyo gimpere ekigalo omulongo wasa omulootansozi gwe ntambula naye ennamba yeyo amala ebizibu bya Bannayuganda sooka owulye bino. Onsakoki era kati ngenda kulya bivumo kati ngenda kulya bivumo mu kigambo kimu omusango akakiiko bakasingisa omusango naye ekyembuuza kiri kimu ensonga omulamuzi gye yasinziira
okusalamu ebyava mu kulonda bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda ke kaleetereza ensobi eyaliwo bwe bagamba kyolwa bagamba nti bw'oba otunuulira akalulu k'amazima n'obwenkanya totunuulira electoral commission yokka mubeeramu bantu bangi kiringa kuli ku mbaga mubeeramu wa decoration nubeeramu wa kamera nubeeramu w'emmere nubeeramu omugole nubeeramu kiki kakati gwe owa kamera omulimu gwo gwa kamera naye kakati otuuka kusala keeki ate oyagala nangu leka nange nkole ku keeki bakwata gwa kamera kati bwe buzibu lukaluka Uganda tugamba buli omu alina kitiiki buli omu alina obuvunaanyizibwa beera mu layini yo kati bye byava mu kawempe era kati bantu kabakitegeere nakakiiko byokulonda bwe batugamba nti buli omu alina obuvunaanyizibwa era twakirabire kawempe kubanga abantu abakola ebikulu si kakiiko byokulonda kiki kyali kituganda okulangirira ebyava mu kulonda oba twasobola okulangirira polling station 184 ebyava mu kulonda kiki kyali kituganda okulangira ebyava mu kulonda polling station 14 kubanga tebyaliwo bannakigwanyizi bajja ne bakubakuba ebintu byonna ne babyonoona kale mwali mwagala kekolekonakakole kale nsibulya bannayuganda kyamaani ate emboozi ate obadde ogikoleezezza buto naye ate esaawa zibeera ntono njagala kwebaza abatulaba kakati nno nga bwe nakugamba nti buli tunaafunanga ekintu kyonna tugenda kubeera nga tukituusaako butereevu nnyo obeere ng'okitegeera bwe kibeera nga kikugattako gye buvuddeko tuze tulaba omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko oba muyite CDF amayidwa nga General Muhoozi Kainerugaba kakati ng'ono taata we ye General Muhoozi ye General Museveni Tibahabulwa Kaguta kakati nga omusajja ono ajja yeekola ebitajja ku ppate era ng'ono awambye ne bannayuganda bangi bawerako era n'avayo ne yeewaana n'okwewaana nti abo nze mbalina nze mbatulugunya mbayigiriza kino mbayigiriza kiri temuddamu kunoonya oyo nze muyina olwa ABCD n'ebirala bifaanaganako ng'ebyo ebitawoomesa bulungi nnyo matu eri oyo awulira era ebyennyika emitima okusinziira ku musajja ono ofiisi gy'alimu ng'alowooza nti byalina okukoleramu by'ayagala kumbe ofiisi eno y'abannayuganda kakati n'amawulire gatandise okubeera nga gongera okubeera nga galingiza ku nsonga endala nga waliwo ebigambo ebifulumye nga biraga nti General Muhoozi Kainerugaba mbu yandibanga essaawa yonna akunkumula omukono mu kibya yandikwatibwa ku nkoona n'abeera ng'aggyibwa mu ofiisi eyo ey'okkulira amagye ag'eggwanga Uganda kati omusajja agamba nti okusinziira ku bigenda mu maaso n'obubonero obuliwo bukiraga lwenye bulwatu ddala nti omusajja amayindwa nga General Katumba mbu yagenda okumuddira mu bigere era omusajja ayongeddeko n'alumiriza mbu okusinziira ku bigenda mu maaso omusajja ono byazze ng'akola ebitajja ku ppate mbu ebitajja mu myaka gye ebitajja mu ranka ze ebitajja mu kiti mwagwa ebitajja mu ofiisi ye kakati mbu ne kitaawe alabika ng'abikooye wabula ekyebuuzibwa bw'abanga abikooye ono ajja mujje mu ofiisi lwaki tewaliwo mbeera yonna eyateekeddwawo eraga nti omusajja ono akangavvulwa oba agololwa ettumba okusinziira ku ebyo ebigenze mu maaso naddala ku bannayuganda n'obulamu bwabwe okubeera nga batulugunyizibwa okubeera nga bawambibwa okubeera nga bakwatibwa okubeera nga basibwa kyokka nga n'okubeera nga bawambiddwa omusajja ono avaayo kidwenye naga nti oyo nze mwina ali mu basement muyigiriza Lunyankole kaakati nno kitegeeza ki okubeera ng'ono bamusikisizza General Katumba Wamala ye n'atakangavvulwa kitegeeza nti kyekimu ku bino bituze nga tulaba mu offices ez'enjawulo omusajja n'abeera minisita n'ali obuwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi z'abannayuganda wabula mufo ky'okumubonereza ate abasajja bano ne babeera ng'oba oliawo ate bakyusa mukyuse ne bamusa ministry endala sooka oli ebigambo bino ate tukomewo soko ddamu ompitire abawagizi ba Kabanda ne Mawanda bano baadulu mwenda ba PLU nabagamba luli ne mbagamba nti saawa yonna Muhoozi bamuwummuza ne muwakana njagala mukebe convoy ze bongedde Katumba Wamala luli abadde atambula n'emmotoka emu bbiri mukebere Katumba Wamala kati convoy gyayina essuuka mu mmotoka 10 kiki ekitegeeza saawa yonna General CDF General wa digital sawa kirizo weyo office
yogera n'oweggulu omugambe nti taata office kanjiweeyo mu mirembe tokkiriza jeeke kabanda ogenda kuba bayisiza bubi njagala mukebere kati ku Katumba Wamala jeno Katumba Wamala security gyabadde nayo n'essaawa zino kati waliwo ali mu kukolera wansi w'emmeeza waliwo atudde mu ntebe waggulu nkakuddiramu amagezi gazze nze nkugambye sheyalingira munnamagye sheyalingira owa PLU sheyalingira owa gavumenti sheyalingira owa Museveni omubuuze naye amaanyi kati amagye nga gayina mangi nnyo ngamba ga UPDF sigamba ga SFC akono kutukaterezeemu njagala otunuulire convoy gwabadde awakana bye twogera wano mbu tubeerayo ku high command nga zitudde njagala olabe security ya Katumba Wamala kati gyayina mweno week egenda okuggwako oba emabega bwe badde olabe nti n'ebiragiro bikyuseemu balakisi komandi zikyuse divisions bakomande babakyusizza sigala mu SFC yo n'essaawa yonna SFC naye genda kugenda under UPDF bino twabagamba tujja bagamba tubasookayo we munajjiro tusanga nga ffe twayiseewo dda aba PLU kawedde mudda oba owakana oba okola ki kawedde mudda kirizagaana mwabamu bano muyina kulemberwa muyina kutegeererwa nga mwe muli wansi wa mmeeza okategedde muyina kukulemberwa jeno Katumba Wamala I salute you sir itwaga tubere ne bajeno ngoli jeno si jeno bana badigito ba mama junior baby junior nedda sharing a message gwe kale kakati no mukwano gwa mpuliriza ebigambo byongedde okubeera nga biranda okufuuka namulanda nga amabere g'embwa naddala ebigambo ebyo ebyafulumidde mu katambi nga kalaga nti omukyalo ono amanyiddwa mbu nga Aisha n'amanya amalala mangi ge baamutuumye oba oli awo mbu yeetulisizzaako bbomu n'abeera nga afa naye mbu ekyabadde kigenderwa eky'omukyalo ono mbu kugenda kutta balamazi kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso abasajja bongedde okuleka security ya Mwami Museveni oba abasajja bano naddala omwogezi ono ameddwa nga Chris Magezi ow'ekiseera bamuyuzayuzizza ne bamuleka bulere okusinziira ku bigambo bye yayogedde n'ebyo ate ebizze birabwa mu katambi ebyogerwa omusajja ono birala nnyo nga tebikwataganira ddala n'ebyo ebirabwako ate mu katambi okusinziira ku bigenda mu maaso abasajja bagamba nti omusajja byayogera birala nnyo n'okusinziira ku ebyo bye tulaba jjukira nti tuze tubawa obutambi obw'enjawulo naddala ku bantu bano abazze nga bafa olwa bbomu ezizze nga tuzitulika oba ezizze nga zitegebwa mu bifo eby'enjawulo mu myaka oba mu bbanga ery'enjawulo kati nno olwaliro bano bagamba nti omukyalo ono eyafudde mbu bbaawe abadde musiraamu omukyalo yetulisizza bbomu mu kutandika musiraamu ne bbaawe mbu naye yali musiraamu era nga bbaawe mbu yetulisa bbomu yatulikira ku CBS yali amanyiddwa nga Jamiru kyokka nga bagamba mbu ate ne taata w'omukyalo ono mbu naye yali mutujju mbu ate era nga naye mbu musiraamu kati ebifaananyi ebyo bakulaga biba omukyalo oyo eyattiddwa bambi mu njega eno wabula ng'omusajja ono agamba yakubiddwa amasasi ate era mu ngeri emu n'agamba yatulise kaakati ne twebuuza yakubiddwa amasasi ge gaamusse oba yatulise butulise nga bbomu waliwo eyajinyize ebbali nkugambye nti olunaku olw'enkya waliwo ate obutambi akalala akafulumye akalaga ku nsonga eno wabula kano nga kawukanira ddala ku ebyo omusajja ono ate byayogera n'ebitongole bikuumaddembe bye byogera waliwo omusajja akakutte najja nga akagoberera fuuteegi yenna tumulina tugenda kubeera nga tumukusulya olunaku olw'enkya wabula ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga eno ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda lwaki kino kibaddewo ng'abantu bakuŋŋaanye eri enamugongo lwaki kino kibaddewo ng'okulonda kumaze kubeera nga kusembera lwaki kino kibaddewo nga kampeyini zigenda kutandika lwaki kino kibaddewo mu Buganda so si mu bitundu ebirala bino byonna bw'ojja ng'obigattagatta n'ojja ng'obitunulira mpola osobola okubeera nga naawe ogatta n'ofuna ansa entuufu. Muganda wange Kakeeto ebigambo bino bikulu ddala era nga bwe tuzze nga tubigoberera ndowooza nawe bw'obigoberera
bannange sijja kubeera nga nandaga nnyo ku nsonga eno wabula njagala nsooke nteekemu akatambi kano njagala nsooke nkuwe ebigambo bino obyowulirireko ggwe kennyini n'amatu go oba sinakindi obyerabireko ate nkomewo mukwano gwange mpuliriza tugende mu maaso n'omulongoose omuluutansozi avumula buli kika kya bulwadde kyonna mu Uganda. Mu kwogerako ne bannamawulire ku kitebe ky'amagye Embuya, omwogezi w'amagye ow'ekiseera Kano Chris Magezi ategeezezza nti omukazi ono ategerekese nga Aisha Katushabe ng'olumu yeeyita bya Rohanga Sumaya, olulala ne yeeyambisa ebyakabonesa. Katushabe ateeberezebwa okuba nga ali mu myaka nga 20 yasangiddwa ng'abulako katono nnyo okutuuka ku ekereziya ey'oku kiggwa ky'abajulizi e Munyonyo, wabula nga teyasobodde kutuuka era n'atulika n'afiirawo n'owa pikipiki abadde amuvuga. Lwakuba abantu babadde bamanyi ekiyinza okubaawo ne babayimiriza ne babengeejinga naye so mu kubabuuza mu luzungu tukiyita challenge mwe baani mulagawa musitudde ki bintu bwe bityo naye nga tebasobola kubiddamu. Abasirikale baffe ne babatunuzaamu emundu era nga waliwo yakubye n'amasasi naye mu kaseera akatono ako ebbomu neebaluka nayo. Kati si kikulu ndoba esasi y'omusirikale lyatulisiza ebbomu oba suicide bomba yalabye nga diire efudde n'asalamu n'akola ki nayeetulisa. Magezi agamba Katushabe yali mukyala wa Muzaffaru ng'ono yattibwa mu 2021 bwe yali agezaako okukola obutujju ku bakungubazi abali mu kuziika omugenzi Lieutenant General Paul Lokech, ate kitaawe ye Abdul Shakur era yeetulisizaako bbomu ku CPS mu Kampala mu mwaka gwa 2021. Ebyokwerinda binywezeddwa mu ngeri ey'enjawulo oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti abatujju babadde bategeka okulumba nga amawulire gano baagajje ku mutujju eyakwatibwa wiiki ewedde. Twali twakwata omuntu nnaku 2 mabega terrorist n'atuwa information plans zino zibadde ziriwo ez'okukuba abagenda okusaba oba bali mu kusaba. So ebyokwerinda bibadde gulugulu. Okunoonyereza kugenda mu maaso okuzuula ebikwata ku musajja eyabadde avuga pikipiki okumanya obanga naye yabadde mu lukwe n'amannya g'amatuufu wabula nga yo pikipiki ebadde empandiise mu mannya ga Musana Yusufu. Ab'ebyokwerinda bakakasa nga bwe bagenda okwongera okunyweza ebyokwerinda ennamugongo n'ebitundu byonna eby'eggwanga. Ab'ebyokwerinda tugenda kusigala nga tukuuma ebitundu byonna kulaba nti paka omuntu asembayo naye azeeyo ewaka yonna gy'avudde n'atuuka mu mirembe. Tubadde tukola patrols si ku sites ezo zokka naye mu nguudo. Bw'aba waliwo abatambula kiro ndowooza mubadde mubiraba. Buli bikujjuko by'abajulizi lwe bituuka ebyokwerinda binywezebwa naddala ennamugongo olw'obungi bw'abantu ababeera mu bifo ebyo. Sembatya Ismail, Namwanje Salma. Kakati nno mukwano gwange atugoberera ebigambo nga bw'obiwulidde nanga bwe nabiwulidde era nga bw'obirabye nanga bwe nabirabye wabula nga bwe nkunnyonnyodde nti bannayuganda bangi nnyo abagezi abaayitawo awo we batulowooleza. Jjukira nti bino byonna bizze bibaawo emyaka n'emyaka naddala mu myaka giri nga tetunnaba kubeera nga twetegeerera. Kaakati bannayuganda buli ekigenda maaso basobola okuteekawo amaaso gaabwe abiri. Gw'osobola okujja n'obagamba nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti, kino kye kibaddewo na kino na kino. Tebasobola kubeera nga bakuwakanya kubanga gw'oli ku steeringi, gw'ovuga, gw'oli mu kontro. Wabula amazima amatuufu basigala bagamanyi behind the curtain oba back curtain. Kakati gwe osobola okuvaayo ne weererejja n'oyogera kino n'oyogera kiri naye nga amazima amatuufu go geeyoleka kubanga kakati eno ensi nakugamba yafuuka kyalo kimu. Tosobola kubeera ng'ofubutuka eri olw'okuba gw'oli mu buyinza okole ky'okoze ojja okyusa ebigambo
ogambe nti abantu nja bagamba kino kye bajja okutwala. Kaakati abantu baasalawo ne bagamba twebeereremu twetegeerere, wadde bibeerawo tetusobola kubeera nga tubirwanyisa, tetuyinza kubeera nga tubiziyiza, naye ekyamazima amatuufu tusobola okubyogerako ne tubuusa abalala ne tubaga nti kino ekyabaddewo ono yonna palapase tekyabadde kituufu. Kati okusinziira ku musajja ono gw'olaba nga bwe nakugamba nti ffe ebigambo ebyaffe tubijja ddala ku bigambo byabo ababeera balabye ensonga eno ne bakuba tooki. Mu kukuba tooki naffe ntutula mu nsonga bwe ne tuga nti mukutu gwa nkyukakyuka, ebigambo byonna ebigatta ku nkyukakyuka, ebigambo by'okuwuddisa bannayuganda, ebigambo by'okubeera nga bannayuganda tubazuukusa bwe biba nga tulina gye tubiguddeko butereevu nnyo tudduka zambwa ne tubikwata ne tubigattagatta ne tubireeta wano n'obyewulirirako okusinziira ku oyo aba abyogedde, oba sinakindi naawe n'omwerabirako. Kakati nno ku nsonga eyaguddewo emunyonyo ewaafiiridde abantu ababiri abaakubiddwa ekigambibwa nti bbomu mbunga bano boolekedde eri ennamugongo oba ku kiggwa ewabadde abalamazi. Kaakati nno abantu bagamba bino byonna mbu gandiba amatu g'embuzi ge basiba ku bantu bano abagenzi kaakati okubaliisa engo. Era kyannaku nnyo abasajja bagamba nti bannayuganda bangi tukyayongera okubeera nga tubafiirwa, naddala abo ababeera batamanyi basajja batu kigenda mu maaso. Kaakati abasajja nga bayisawo obujaabwe. Bino byonna okubeerawo bivudde ku bbomu eyabwatuse olunaku olw'eggulo. Nkugambye nti waliwo omusajja ayalabiddwako mu katambi eyabadde awo wennyini ewali ekyatulise, ate ng'omusajja ono teyabadde yekka. Omusajja ono yabadde aliko komando era nga yambadde ebyambalo, wabula abantu bano bombi omusajja ono yabadde mu kijaketi nga yeebise ne masiki era nga yeebise ne ku mutwe n'ekikoofiira, yavuddewo ewantu awo nga jaddukadduka misinde. Kyokka ate ne munne gwe yabadde naye eyabadde ayambadde ebyambalo naye ku ssaawa eyo n'atambula nga adda sayidi ndala, wabula n'eddakiika teyaweze ne zireeta pikipiki bbiri nga kuliko pikipiki emu evaako emabega endala ng'ekulembedde, wabula eyabadde ekulembedde yabadde eriko omukyalo ono. Kaakati epikipiki eno bwetyo twalabye kubwatuka nakwetuuma mu bbanga nakwekasuka eri, oluvannyuma ntulaba obulere bw'abantu oba obutundutundu obw'ennyama oba obufiififi. Kaakati abantu bagamba bomu bwebanga ye yakubye abantu bano, lwaki mukwano gwange ate scene of crime bagirinyiridde mu bwangu obw'ekitalo okubeera nga babuza obujulizi. Naye banaye gavumenti ya Museveni egudde, actually yagwadda, naye ate yeeyongeredde ddala okugwa. Oba ani ababalira ebyo bye bakola ebyekisirusiru? Munansonyiwa okwogeza olulimi olugamba nti bya kisirusiru. Mbu waliwo omukazi eyeetulisizaako sima gwe bainterceptinze ng'ekigendererwa kye kibadde kyagenda mu basirika okutulisa ababadde bali mu kusaba, era bamuinterceptinze ng'ayambadde sima bigundi jaketi bya bomu bikoze bitya ne bamukola batya n'atulika. Obwo bwonna buzannyo bwammwe mwerabidde nti nno mmwe mwerabira ate ffe tetwerabira bwe mukolako ebintu. Tuzingulule olutambi tuddeyo. Abeetulisizaako bomu wali ku palamenti ne ku CPS baakikolera mu biseera ki nga tugenda okulonda? Wali wabulayo bbanga ki nga tugenda mu kulonda? Abayeekera abatta abantu mu bbiri was it 2020 actually nga tulina mu biseera bya covid, nga mu biseera bya covid awo twali tubuzayo bbanga kyokugenda mu kulonda. Obwo bwonna buzannyo bwammwe bwa kisirusiru, kuteeka fiya mu bantu, kuyisa supplementary budget n'okuteekawo embeera kati okujustifyinga ogamba nti nno obubinjabinja buno bwe mbadde mugoberera, simanya obwa nuupu, simanya ono German ambassador, okujustifyinga ebiboozibozi byammwe. Omuntu wanaawonera gavumenti ya Museveni eno tugenda kufuna emirembe, abagiwagira n'abatagiwagira. Bino mbibagamba ate mujja kubirabako. Actually kati babulayo kutugamba nti operation eyo yakulembeddwa CDF Muhoozi Kainerugaba. Tulowooze nti w'amaanyi nnyo, tubakubiddeko mu ngalo aba UPDF, kakati ng'ate mwe nnyini mwe batujju. Mumbulireyo eggwanga lyonna libeera Amerika, ebeere Russia, ebeere eno ensi eya North Korea gye tugamba nti waliyo bannakyemalira ab'amaanyi nnyo. Basirikale baawa abajja nga bambadde obukookolo nga misana
mu nsi yaabwe nga sigamba nti no bali mu nsi eri foreign baawa okuleka mu Uganda nosanga abantu abazze like balawuna mu kibuga bambadde obukookolo mutyaki okulaga feesi zammwe bikiba nti ebikolo byemukola birungi bwe mubanga byemukola bibi let your faces own up to the actions you are doing. Stop hoodwinking Ugandans. Stop killing Ugandans. Stop massacring Ugandans. Stop instilling fear in Ugandans because that game, that card is over. Protest vote, like it or not, is gonna take you out of power. Nze newunya nnyo nti mwakozesa mundu nga mwagala okukyusa ebyo byali biremye mu Uganda naye abaana e Kampala bagamba tugenda kukyusa nga tuyita mu nkola zennyini ze bataddewo ez'akalulu naye mutidde nnyo temukyava na mukabuyonjo buli kaseera muba mweddamu buli wamulira ekigambo protest vote mutulugunya abaana mussa abaana mukoze buli kikolobero ekireetera omuntu okwekyawa mubatulisa nebbomu nemuta era ono mwe mwabitegedde ddi nti ono abadde muwala wooli bwe abanga abadde muwala wooli lwaki temwamukwata nga mwasobola okukwata abantu abatalina musango ne mubateeka mu makomera abaana b'abatujju be mumanyi gye bali nga bo temubakwata mukozesa obwongo kubanga ffe be mugamba ebyo ebyekisiru tukozesa bwongo okuanalyzinga buli kyemututeekako oba buli kyemututeerawo mukijjukire nti bannayuganda kati baava mu mbeera eri ey'okubawa siyaasa. The siyaasa times were only of the 80s. Right now we are in the digital era. Kino kibaddewo e Kampala oba mu ssaawa ng'emu ssaawa emu n'eddakiika emu omuntu ali e Canada ali America ali Australia aba akitegedde kitegeeza ki you should also shift your tactics and upgrade to the modern day times. I say all this for God and my country. Zemtano Wambega Galoshius Matovu Johnny. I'm not happy with you. Mulekera okutta abantu nga mwekweka mu batujju. Mubali. Kakati nno ebigambo byebyo wabula bino byonna nga bigenda mu maaso mugoberera enjagala okimanye nti Uganda weeyolekedde kakati kaseera kakazigizigi kaseera kakanayo cyane nga sinaba kubeera nga nkutuuseeyo mu bigambo ate ebirala mukwano gwange ebyewuunyisizza nnyo bino nga byoli ku President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Njagala nsooke nkwanjulira omulongo waswa omulota nsozi nagamba nti omulongo waswa omulota nsozi ono yamala ebizibu bya bannayuganda ebya buli kkala sente zikuyita mu ngalo oyina endwadde teziwona kasatabeera HIV sukaali oba puresha wabula ng'oyina ndwadde endala yagaana okuwona ng'eri kuroniko omusajja ono gendayo ajja kuyamba. Sente zikuyita mu ngalo oyina ebisiraani oyina olutwe ku mirimu wabulwa promotioni gwegobagoba ano nawali gwolemeddwa abaana babo be basiru be bafuka ku buliri kakati n'ebirala byonna bino omusajja ono mukwano gwange ampuliriza ebigambo abikwasaganya kyogenda okukola kiri kimu kwata ennamba gy'olaba ku screen omusajja omukubireko direct bw'oba tosobodde mukubira ku direct omusajja ono muweereze message ku WhatsApp kati ku WhatsApp ajja kuddamu kasita omugamba nti ennamba gijja ku AKTV Media Uganda ebisigadde byonna ajja bikolerako bulungi nnyo. Kakati nno ennamba z'olaba zeezo z'oba okoonako bwe tolonzalonza mugambe AK Master AKTV Media Uganda ebigambo ajja bisolovinga. Kati akatambi kano koolaba omusajja ono mukwano gwange ampuliriza butereevu nnyo yavuddeyo n'amala eggobe mu kibya. Bangi babadde bajja babuusabuusa President Kyagulanyi Ssentamu nga balowooza nti muntu wa bulijjo alinga bo era ne gavumenti yennyini eya Mwami Museveni egezezzaako okukola ekisoboka kyonna okulaba ng'omusajja ono emusuula. Kaakati nno bingi ebikola Mwami Kyagulanyi okumufuula ow'enjawulo ennyo ku bannabyabufuzi abaali babaddewo mu ggwanga Uganda we twogerera. Era omusajja ono omusajja agamba nti bw'onobanga Mwami Kyagulanyi omuleetedde abantu nga Bampuuga omuleetedde abantu nga Bammedi Muhammad Nsereko n'abantu abagwa mu kkawa eryo bano basajja ba Frank Gashumba bano abasajja bamanyiddwa nga Bamukaako Basimanyi Mike Mabikke bano ba Abedi Bwanika ogenda kuwoosira Yuwonsano ku mazzi tolina kyogenda munyeenyaako yadde okumukyusaako kubanga ono bwe yali ajja ekyamukola tekyali kusoma ekyamukola tekyali bino nti no masappe nti kweraga yakolebwa nga ombiwa okuva mu ghetto wansi kati ghetto yo yennyini n'emwesitulira n'emutwala mpaka ku ntikko waggulu. Bangi bagezezzaako okugenda mu ghetto basobole okubeera nga bakompromisinga abantu bano bave ku ideology zaabwe ne kye bakkiririzaamu ekya Mwami Kyagulanyi wabula bano bonna bakoosekoose mu gaalumonde era bangi
ensimbi zaabwe bazitutteyo abasajja ab'omu ggeto ne bazikakkanako ne bazirya nga balumiriza ekigambo kimu eno nsimbi ya muwi wa musolo tetuyinza kubeera nga tugigaana wabula nga mu bino byonna baasigala batambula kyekimu ne mwami Kyagulanyi kubanga ono ye generational leader. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso mwami Museveni aluma nnyo omutwe era ye yali akimanyi nti kasita akwata ensimbi z'afunye n'azigabanya mu bantu baalaba ab'amaanyi oba oliawo baalaba nga bayinza influencinga abavubuka mboolwo kiba kiwedde wabula bino byonna byagaana nkugambye nti mwami Kyagulanyi ye muntu ow'enjawulo ali ku planeti eno naye ng'ate ebiseera bimu abeera ku ndala. Wulya ebigambo bino. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Tebalira abawo mu muntu mulala. Ekyagulanyi akyaliwo. Kubanga lwa nsonga ekibadde kinafuya Kyagulanyi bibadde Mmengo nga waliwo conflicts abamu bagamba nti alumba Bwakabaka. Talumba Bwakabaka. Omanyi kambabuulire okwogera ku nsonga kubanga nze bino temunte kooti nga bubi nze njogera nga mutunuulizi biri babituleke ebbali ebyaladc sibi ebindeese wano okirengaereri nze njogera ekifaananyi ekikola ki ekigazi Kyagulanyi ekibadde kimukubamu ebituli ennyo abamulwanyisa nti ate baganda nnyo nga bava Mmengo so bw'ozaala ekibi kiwongerere. Kyagulanyi ne waba mubi ne waba mubi Mmengo eyina okubaawo ku lulwe kwe kugunjula abakulembeze. Mmengo olwegamba tekirinayo waffe ng'ate Kyagulanyi aba mukuba temba balambulukufu. Kati Katikkiro yabiyingizaamu ebyobufuzi. Katikkiro tayagala Kyagulanyi. Amazima gabeeriwo ate kakati Katikkiro tayagala Kyagulanyi. Yagendera ddala mwena alimu ani Katikkiro Mayiga yayingirira ddala feeling zayina fe tugamba 226 nze oye naye lwakuba kyayina bo bayingidde naye tebalina kye bayinza kukyusa ku muntu wa wano wansi. Katikkiro ne wanaayingire ayina Kyagulanyi asigaza amaanyi ge. Buganda omugirabanga ey'okusaaga ne Buganda nga bane. Buganda nga bane. Buganda erimu amawanga amagatte. Abanyarwanda tugiyinako 70%. 70% Buganda ate ffe baffe Abaganda tugiyinako ki? Abaganda nze njogera lukyoli. Uligagamba nti era yeffe mwe Baganda naye nga muli Banyarwanda Baganda. Muyinako 70%. Kati kizibu nnyo okujja n'olulimi lwokka olusuusuuta ebibyo okitegeera ate nga bw'okozesa Ssaabasajja naffe tukuwulirize ffe Ssaabasajja alina ekitiibwa ki ekikye kirala tekyetaaga na kwogerako ali mu kifo kikye. discussion za Ssaabasajja tezibeera mu politics tezeetaaga na kwogerwako kubanga Katonda kyali yakimuwa naye noona ate yamulonda naye essaawa zino waliwo embeera bakuga ojjukira omusajja gwe eyalangirira mu byokulonda nga omudumu gw'emundu gumuli mu mabega naye ng'ali mu kateni ne bamugageza oyogere kakati waliwo time weetuuka nga time bomb bageza so kadi z'amayiga ziyinza obutakola bulungi ng'omuntu zimukoledde mugagga mugagga n'abantu be naye ekifaananyi kino ekyo ate singa balya ne bakola Katikkiro kubanga Uganda efuna obuwumbi 210 buli mwaka kuva mu gavumenti ya wakati 210 billion
naye bazimba Bbugo wali ku masimu ne balemererwa n'okusalako yiikalo 5 oba 10 bazimbe bawa abantu bali abaali basuffocatingira mu katale wali okiwulira abali Mmengo bekusa bokka bwe bagamba bayitwa obukyayi gundi Kyagulanyi bwaleeta amazima gano bagenda kutuuka bwogerwe kakati nno ampuliriza ebigambo byebyo era nga bwolaba omusajja ono bwawandise JB Muwonge agambye don't be fooled. Museveni is playing his old dirty games again. Nga kitegeeza nti towuddisibwa nti mwami Museveni agezaako okuzanya ebizanyo bye ebikyafu era ampuliriza nga bulijjo. Kakati nno nagambye nti ebigambo bibeera byanjawulo eby'abantu ab'enjawulo ffe kyogwaffe omulimu guli gumu kubikwata bbe kusembereza gwe kennyini weeronderemu ogambe nti omusajja ono kyayogedde kituufu oba omusajja ono kyayogedde kikyamu okusinziira ku ekyo gwe nga ggwe ky'oba olaba ekituufu. JB Muwonge agambye temuwuddisibwa mwami Museveni azannya mizanyo gye giri emikadde emikyafu okubeera ng'ate mukwano gwange agiddamu envunula bibya okutiisatiisa n'okubuzaabuza bannayuganda okubajja ku mulamwa. Jjukira nti bano bazze boogera ebigambo bingi nnyo naddala ku kibiina ekya National Unity Platform nga bagamba mbu NUP enneeyisa yaayo ndala nnyo tefaanagana bibiina birala. Jjukira nti bibiina ebirala abasajja bano babyetonderawo. Kati bironda nga bigenda mu maaso ku nsonga eno nsaba owulire akatambi kano mukwano gwange kakulu nnyo okeetaaga soka okawulire bulungi nnyo ampuliriza. Olwo nno ng'omanya Katemba atandise mumulengera Katemba bwe bataleetawo kirwadde nti temukuŋŋaana lwa kirwadde nga bagamba wabaluseewo obutujju ebikolwa eby'obutujju n'olwekyo abantu mwalabye ebbomu eyabaluse egindi temukuŋŋaana. Okitegedde jjukira mukulu gundi takyasobola kutambula kunoonya kalulu ate tuyingira mu kunoonya kalulu omwaka guno gwennyini mwe tutandikira onoonya akalulu. Muzitegedde tosiruwazibwa, don't be fooled. Bano baatidde dda naye obuzibu buli bumu. Tactic gye mukozesa omwaka guno gye mukozesa n'omwaka ogujja, gye mwakozesa emyaka 30 emabega gye mukozesa n'omwaka guno. Emyaka 40 mwe temukyusaamu era okyaleeta explosion nga mugenda tiyingira akalulu. Mutuyita basiru mama naye wakubadde kale tuli basiru ne tusiruwala emyaka 4 ng'era tetumanyi bye mu plani oba ngeri gye muplayinga mu bintu byammwe. Temutumanyira ate nammwe ate temutufuula nnyo baana bato. Kakati nno ebigambo byebyo nakugamba nti buli kangwa ku munye butereevu nyina okubeera nga ngasitula bukolokolo ate mbere nga nkakutuusaako naawe okalabe era n'akangwa mu kutu nako nagamba n'endayira n'okufiira mu kitooke kya Gonyanga n'obukubakuba butonyerera sikona nako mba nyina okukasusumbulayo oba kagogombolayo oba okukasokoolayo ate nkaleete nako obeere nga naawe okawulira obeere nga nze bwe mba nkawulidde olwo bwe tunaatambulira awamu ng'ebintu bino byonna ffenna tubitegeera nga nze kyentegeera naawe osobola okubeera ng'okitegeera nga naawe ky'otegeera nsobola okubeera nga nkitegeera olwo tujja kuyamba ensi yaffe okugikyusa okubeera nga tugikwata tugitwale butereevu nnyo mu nsi ensuubize ate nga tukulembera President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Jjukira nti protest vote akaluluko olina ogenda okasuule oba ogenda okalonde bw'omala okukalonda olina okusigalawo awo ate era okuume akalulu ako. Kaakati ne bwabawo ensasagge obanga baagala kabba awo naawe ogenda okuyingirirawo ogambe nti ekimala kimala tetujja kukkiriza kubeera nga mubba akalulu kano oba oliawo nga bwe muzze nga mukola era ne mukukabala kikakatyako gwe okubeera ng'ogenda wali we bakabalira osobole okumanya ebituufu by'ofunye era omanye n'ebituufu oponenti wo byafunye olusobole okubeera nga tugatta n'okubeera nga tugabiza tumanye ani awangudde ani abbye ani gwe batabbye mu kunoonya akalulu ka mukwano gwange mpuliriza ak'omwaka guno 2026. Nze Eke Master mukwano gwange mpuliriza nagamba nti omukutu guno bulogwa ekigalo n'ompya n'osubscribinga kituzzaamu nnyo amaanyi kubanga gyetukoma okulaba ng'ennamba eweze naffe tuga nti katwongere okubeera nga tutoba n'okubeera nga abasajja bano tubatereyo ekikambwe tubatereyo ebirungi nga tetuweera
mwaka ku mwaka, mwaka ku mwaka, mwaka ku kisiibo.